kitegeeza bannakigwanyizi oba abaliira mu kavuyo kuva tebakola oli alaba Uganda emu nasalawo abekembera mwagiteeka asobole okulya kati Jesus n'avaayo n'agandi kulya kikola kye waba Jesus nsumulula omukono n'anyinga kitegeeza fenna tusobola okunyira kuba banyetegereza bizaalisa njawo Nabi Muhammad nze nali emeka nebantako olusozi nebanambawo abasajja be webatandikira okulwana kati baali ensonga balwanira kuzimba waliwo olutalo lw'abantu olunene engeri gyetwali tupapa bambalirako katunusa kigenda nnyo wala naye nga naye yalwana nabaki yalwana n'abantu abo abatya oba enno beesinza amaanyi kati kitegeeza tulina okuba Mukama Katonda ekitiibwa nti however much abantu bali balwana ne bakwata Jesus banadanywa emisumaali emikono ne bamuyiwa omusaayi munnange obalala bali tetubamanyi yebwe tumanyi era bwe twogerako eri erinnya lye liyimbibwa buli lunaku abantu balyogera buli kaseera bulire bamukanga bukazagamba Jesus amazzi agalaga ti abakolera sitaani webali era olumu amaanyi bagafunira ddala kubanga ne sitaani olumu abuzaabuza abantu abatali balungi bateka okuba ab'amaanyi nnyo ekintu kino tukibuuza ntugambadde nebyo naye tekitegeeza mbu bajja kuwangula ze sirabangayo firimu kibandanga giwangudde osigala kafumba atandika mukambwe ennyo nadda abantu nati ensi nemutya bamulaba badduka ayina abamukuuma abamulwanira bamaliriza bonna babazze nga naye mukama waabwe agendedde you reap what you sow kyosiga kyokungula nze nno nandibadde nsooka kwebaza bannamawulire kubanga byebasobodde okutambuza enjiri biri ennungi n'embi kubanga abantu abakimirira sitaani ne mubannamawulire kwebali ate abantu abakiikirira Katonda era mubannamawulire kwebali nebaza Mungu nti abakiikirira Katonda basinze bali amaanyi ne balanga so n'ebenyalibwe ntambudde ne bannamawulire okuva dewumwana okuba twagamba nti Kenza akomye ekigambo nga talina self-interest buli muntu alina interest ze kyekibogeza ebigambo ebingi kyekibasiza basalayo baana zaffe abantu abo basibiranga abayimbi bange abali international bene mu kuleeta messages ne babagamba nti Uganda temujja tujja batta Uganda erimu Ebola oli muyimbi munene kyekikuleeta okuyimba ebyobwerere osobola okukolawo esente nyina omutwalo ngukuwe oleme kujja n'ebintu ebirala bingi yebakozi Harmonize bamusuubiza omugwana show yaffe lwakuba tebinagenda kugeza mawulire twafuna court order esitopekasha court yawa order show yaffe esazibwemu frank Mukama yatuyamba buyambi netwogera n'abakulu ne batunula mu nsonga nga netulina musango era kinimaawo neneebuuza abo abantu Mukama baasitula n'abateeka mu bifo ebyo ebyokumwanya okuyamba abantu naye nga bakozesa nnyo naye nzijukira nti sitaani naye alina ku maanyi abantu be bamukiikirira bali mu buli kifo n'ebintu ebirala bingi yebakozi Harmonize bamusuubiza omugwana show yaffe
tugenda kugeza mu mawulire twafuna court order esikumpikasha court yawa order so yafeesazibwemu friend mukama yatuyamba buyambi netwogera n'abakulu ne batunula mu nsonga nga netulina musango era kinibaawo neneebuuza abo abantu mukama baasitula n'abaddeka mu bifo ebyo ebyokumwanya okuyamba abantu naye nga bakozesa lubi ezijukira nti sitaani naye alina ku maanyi abantu be bamukiikirira bali mu buli kifo kubanga n'abalyamu ababa katonda olugero munnange baali baprofiti abamu abantu abalyamu Jesus olugero yabeerangana so abantu abakola emisisioni ng'ezo gyebalira emirimu gya sitaani bagikutte bulungi naye ate mukama abawangudde era kinabaddeo awo nno sijja kusukkawo kukwatagana n'ekyo kansolinga sokwayo abadde kansolingiba nekotukola nefuluma kama n'asaasi etunaaba akyeyonge kubanga kenzo asitandinga ku kino nekino 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 ate Uganda emufuniramu wano newano 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 kakibiri tunambiramu saba mukabubakuleko mugalamani era saba katonda abaddiseewo okufuna difference wakati wa Uganda n'ebisigadde. Omanyi Uganda erina enjawulo. Uganda nga Uganda ena maama azaala maama oyo nabeera n'omwana owokubiri w'okusoma okukula. Omwana tasobola kugenda nabba ne bajja ne batta maama si yababbi. Uganda eno erimu abantu abafuna ebitundu ebyenjawulo babakola emirimu egy'enjawulo. Byonna bye bakola eyo tosobola ate kujja ku Uganda n'ogifumirifu. Uganda terina musango. Waliwo enjawulo wakati wa politics n'abali mu politics ne Uganda. Akati omuntu ayeerabira Uganda muwava n'ogenda okuziikibwa n'otambulira ku bantu n'oteeka ensi yo wansi n'okulembeza politics naye nga weerabira nti ensi yo gy'onyiga. Omuntu alwanyisa ebigenzo kankujjukiza kalwalwanyisa ewaddewo. Olunaku lwekyogedde kitaba n'amawulire ne batandika bawunyingi owa bakama baabwe ne bafuna content, bano ne bafuna kino, bano ne bafuna kiri. Awo ne tutandika owa baana n'alya, owa pesa n'alya, anaatimba n'alya, anaagula amafuta gagenda otambuza n'alya, ow'emmotoka taxi n'alya. Akati abantu banaasuka nga batimba ne balya, abakanso ne bafuna, abannema ne bafuna, abaali ne bafuna, abaku radio ne batandika okufuna, abamativi ne bafuna. Awo ne tudda kuba naakola ku kiikolo, abanaatunda bino nabiri ne bafuna, abana mukwano gwange toli mu kulwanyisa genzo, oli mu kulwanyisa nsi yo. Kuba genzo mumuli ogumulisa ensi yo. Ensi yo ogijjukidde oba otukuba otunulidde bwomu ekyo yagala okulya. Uganda eyo twagisangawo ate tugenda kukiikawo. Naye Mukama Katonda alitubuuza nti ensi yo wagigattako ki mu kapasite yo. Buli omu alina ekyokubengera ensi ye, buli omu alina contribution, kubanga muzadde era tuzadde tugenda kuleka abaana n'abazzukulu. Goba oli batoli omuzzukulu alibaawo oba kazi ne wakazi omulekedde ki? Oyinza obutamulekera takubanjo naye n'omulekera ebikolwa. Nsaba akakisa kano okwebaza abayimbi. Abayimbi banja lyebamkozesa okwebaza kulyanyiza neyanza nnyo
abayimbi omulimu gwe mwakoze olutalo lwe mwalwanye bantu bawulira olutalo lwe mwalwanye mwabadde mukwata abantu okubalaga nti waliwo enjawulo wakati wa politics ne industry ya music mwebali kulwanirira mulimu gwammwe mugende mu maaso tulwanirira omulimu gwaffe mukama gwe yatuwa ffe tetuli babazi tetuli baki tuli bayimbi wetujja ekyokulya era abaana baffe bagenda okuyingirira okubeera mu nsi mulwanirire omulimu gwammwe ate temusosola mu bantu muyimbire buli muntu n'enzikiriza zaabwe omulimu gwaffe tusanyusa bannayuganda mukama ekikola gatuwa amaloboozi gano tusanyuse abantu be mwebale kulwana sibajeneza basasula sibajeneza kubaddiza abantu bakazi okwekololo mukazi w'amaanyi nnyo amaanyi gaffe ffenna that was a collective of unity buli muntu yakubya akalango ng'ayita abawagizi be okweyiwa ekololo bawagireko enzu kitegeeza ensu yabadde yaffe nga tuyise mwendiko enzu mwebale tulwanirira mulimu gwammwe si byangu naye wange wantama kubalitegeera sabobala akakisa kano okwebaza abayimbi sibe banja lyebamkozesa okwebaza kulyagisa neyanza nnyo abayimbi omulimu gwe mwakoze olutalo lwe mwalwanye bantu bawulira olutalo lwe mwalwanye mwabadde mukwata abantu okubalaga nti waliwo enjawulo wakati wa politics ne industry ya music mwebali kulwanirira mulimu gwammwe mugende mu maaso tulwanirire omulimu gwaffe mukama gwe yatuwa ffe tetuli babazi tetuli baki tuli bayimbi wetujja ekyokulya era abaana baffe bagenda okuyingirira okubeera mu nsi mulwanirire omulimu gwammwe ate temusosola mu bantu muyimbire buli muntu n'enzikiriza zaabwe omulimu gwaffe tusanyusa bannayuganda mukama ekikola gatuwa amaloboozi gano tusanyuse abantu be mwebale kulwana sibajeneza basasula sibajeneza kubaddiza abantu bakazi okwekololo mukazi w'amaanyi nnyo amaanyi gaffe ffenna that was a collective of unity buli muntu yakubya akalango ng'ayita abawagizi be okweyiwa ekololo bawagireko enzu kitegeeza ensu yabadde yaffe nga tuyise mwendiko enzu mwebale tulwanirira mulimu gwammwe si byangu naye wange wantama kubalitegeera basatu babuuzeyo ebibuuzo tetukkiririza kubeera ya kusiba bantu mimwa alina ekibuuzo you are welcome otubulira Media House gyokolera n'ekibuuzo kyo n'amannya go bwa waliwo babiri basatu kambafune tufeewo muganda wange Mako okuva ku Next Media bonna babuuzeyo Nayanzanyo ebikazi okuyozalaza lwa festival ekibuga kyange kinene nga olunaku lwakutaano amawulire gali gatandise okutambula nti omwami olwa afunye kootikoode eyimiriza ekivulu tena kyatubanga kuleetekalekako obusu kyenda zaali ziwedde omulanga ayagala okumanya twali tumanyi ebintu byammwe ne bwe babeka mwali mwabimaliriza ajyaga okuva obanga atwala mu kooti obanga besi batuuka nekukula ebyokufulumya kootikoode okugiyimiriza mbadde neewaza embeera eyo naye ate nze z'omu ku bantu abanyingi nnyo nga munnamawulire bintu ebibuuzi buli wendaba ng'omuntu ayiga munnamawulire okutogera kimpisa bubi nanze bwe bangina press conference bagamba muleke bannamawulire babuuze era bannamawulire banjulira buli we bajje wange nali bagambeko mutobuuza kino bakiri buli wemuuza kiki basoogera bagamba byogera buli kimu kubanga munnamawulire naawe katonda yakuwa gift osobola bagenda basabira omuntu ku ofiisi konsenti ogwokubiri balawusaka bamusabiriza eki tiruba agamba yaggulako sito newagikola luba teyabadde luba waliwo amaanyi agamuzeema
balwanyisa nnyo shene neshoyo tugimanyi ffe tujja gizira nfuna bulungi luba olw'amaanyi agamudde luba contract ye egamba bweti yankolako sho yagamba njagala kutegeka sho nemugamba sigenda kuluza sho zenjagala kola festival naze ekimugamba it is on record ofisi yange basic camera kotekimanyi it is on record nemugamba njagala kola festival nanga kiba kitya nekigobalira munamanga kinene nzikiriza nkikolere bwereere omwefunemu linnya nemugamba edda ojja kumpayo miliyoni 14 sobole ozikozesa mu rehaso sobole okuwa abaana bange bebadansa bebaani nga saagala sente naye nga njagala kikole nga kitandike ezo sente nazimusaba nti sizenkitunda naye nazimusaba kubanga zirina okuwona okusobola okubeera netwandika contract emiliyoni 14 nampako miliyoni azayo mu rehaso na buli kimu 50% natanajiweza. That is breaching contract number 1. Yes, the Sanfa. Should I stop by president, by COVID? Mu contract here, mulimonti waba wabwa bitala zei abenje ufa kulwala tewali nne. COVID is the summer later. Since the president has stopped the history, government yalitaka promoter abali batadde sente bayimbi ne bakumpasetinga mpulira nti yaweebwa wakati w'emiliyoni 6 kwebina mu Amerika mwata bw'aba teyafuna 6 for sure ebina mu atano yabifuna era nga bwino waali n'abamuwa sente bwe bali model payment weeri teyampa balansi wange zonna yaziteeka nazitwala yali akateekamu share kinene nnyo emiliyoni 3 kubanga yali tanabukinga byuma yali tanabeni yali esasulako hafu omusajja bamuwa sente teyansasula mu contract mulimu akagamba nti waba obuzibu bwonna bubaddewo nga temunagenda mu kooti musookana mutukula ebyo biri mu contract isobola gyo abanamawulire nekisoma akati alima akabibi nebamuwayo ekyokulya bweyavaawo nafuna wamudobote nebamuwangayo kasente bweyavaawo mande natandika okusindika egaali yamatooke bweyavaawo navuga boda yeyogera namasaka babimanyi mande yalifuwa gwalinya nye masaka naddala okufuukola ndyawo bonnaawo bonna bamumanyi yali walinya nnyo negwala ng'asindika matooke owa boda asindika matooke people drop out president yaweereza obubaka n'emiliyoni 10 prime minister yasindika obubaka n'emiliyoni 2 minisita wa Kampala yalimu that is my network abantu abamanyi okukolagana n'abantu mbanyiigira nnyo kuba tebamanyi gyenvudde nawamukama wantange nali nsindika obubaka ebwo eri buli muntu eyajja musona atasobodde tikukole emikwano abantu mutagale bonna nayagala abantu nabo bajja baagala era obeera nfunamu eulikuba kisozo kyosiga kyokungula Thank you so much. Katufune abamawulire abalala baganda bange feel free to ask the question. Sagala atuddeyo odde ku social media muyiiya mboozi. Wali wano ofa w'emboozi toddeyo muyiiya kirowoozi kyo. Please. Thank you. Mukulu ekigenza okulamusizza era mukuliisayo n'ekintu kyewabadde nakyo ekyatambudde obulungi. Talent Martin ate omusajja we bannange muntu mulamu naye akolaganika naye kinewoba oli yakitinze ye ate agamba nti nedda sawa tetugenda sipiri tukolebe tuti tutereeza omulimu so naye twagala okwebaza tiimu ez'enjawulo abatukyazisa abalaze sitole zaffe nga temulimu ki kuba neddala gye twatandikira presico nambadde mujja museraga tweyanzenye abaana bamawulire abadde batambula naffe yonna gye tutambulidde mu Uganda yonna paka ekololo tusiimye nnyo tusiimire ddala
mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kukola nga bwe tutyo buli mwaka. Chairman yalonkinze festival buli mwaka mu Kisubi, ate buli mwaka ejja kusinganga kuyonga omwaka, ejja kubanga esinga ewedde. So tweyanzike kagamba we muganda wangulu naye ate kagamba kakubiri era naye kabagamba balamusiza nnyo sina bigambo bingi byakwogera ebisinga mukama nga byogedde naye nzire kwebaza batulwanyisiza naye mukozi omulimu gw'amaanyi tubasiba engoye obubindi baana naye nga bazisalayo boda nga bazisalayo naye katonda yatuyambye ekyamagero twakikoze mwebale nnyo mwebale. That is Ian kabeera nnyo na byakwogera nga bwayogedde poyinti eyo. Waliwo abantu bapangisa emmotoka yali ya kika kya Double Cabin, sho yaseereze out, twafunye abantu babadde bayitirivu nnyo. Mwebale kusalayo baana, mwebalire ddala buli mulimu n'empeera. Nammwe abavubuka abadde mutambulanga n'empinduso nga musala baana, kugisalamu wakati ne kugisuula, ne musalamu wakati ne muzisuula, nammwe mwebale nnyo. Sho yaseereze out, kati tuzzaako kiddako ekyo twakimaze. Musobola okugyayo baana ezo ne tuba ne kimuzikozesa ekirala esho yawedde. Basaba ne bannyabo kantwala omukisa guno okwaniriza Eddie Kenzo. Kenzo ono yalwanyisibwa okuviira ddala ng'atandika. Waliwo akabinja k'abamaneja bali basatu baayitanga Kenzo dansa, era bagamba Kenzo bwe bamunominatinga mu bigiti twabadde twogeramu ne Kenzo ku ssimu mugamba ojjukira nga bagamba nti wayiyiza kasayiti kafuugereko nti oli nominated, bwe kyazuulwa nti byadda ne bagamba tagireeta, bwe yagireeta ne bagamba kicupuli. So waliwo n'akabinja akagambanga nti bigiti etukoze bubi, lwaki teyamunominitizi nemuteeka mu kifo kya dansa. Basiku ne banyabo kantwala omukisa guno okubandulira dansa eyaleese abantu abangi ng'abayimbi tebasobola kuleeta, naye nga ye dansa yaleese abantu era dansa atambudde ensi yonna. Mwana mulenzi Eddie Kenzo Sebo, bano abamawulire boolaba wano 13, erimu abamawulire 4, bano bonna bali mu WhatsApp group nga bw'obalaba babadde bapostinga baapudeetinga nga bali ku mwoyo gwa ggwanga. Teri yawandiise message ng'asaba ssente, era ne bwe tubayise wano teri aboosizza kiki. Tubagambye kugambye nti ekyenkya kiki mulye munywe tulinde omugulwajje, era balidde ne banywa ne ka breakfast bulungi nnyo. Mbeebaza nnyo baganda bange. Ekwaniriza gange nsaba obeera ne bannamawulire bano bazze wano bulungo ereesubaliraleese basebo tuwanirize Eddie Kenzo. You are welcome, my brother. Africa's number 1, the world is number 3. Thank you. Saba yibi wadala. Amina. Asa tunamusisa okukolesa Mukama Katonda mutonzi w'ekulunesi yatonda buli kintu ekiri mu nsi era amanyi obulimu bwatokosebwa. Mwebaza nnyo okukolesa amaanyi ge ag'obutonzi. Mwebaza nnyo amaanyi ga Mukama Katonda amategeevu oba abafumiitiriza oba abalabira ewala oba akalabira, era ekitiibwa n'ettendo bitundule ng'ekibasi kubeera extraordinary and different, so that the difference ebaviirako obuti laka eddube bamukamasisa. Michael Jackson omusawo yatwetondera temunansonyiwa simanyina muwadde biki topaka yakuzibwawo mu masasi ni kusaso bamuba amasasi ovubuka the new generation naye nga neyaliso. Tugenda ku Bob Marley bawulira bagamba kansa bagamba bino bagamba biki kiyinza n'okuba nga mwalimu olw'ekitambula si bwe kiri
abantu ab'enjawulo bangi betulabyeko nga bafuna obuzibu obw'enjawulo olw'ensonga ti Mungu era yatutonda mu mitima gyaffe yateekamu kye bayita ensaalwa. Ewali ensaalwa ewali n'ekisa byeriraanye kuba byonna biri mu mutima. Ekisinza kirina ky'amaanyi oyo omuntu bw'aba ky'olya kimefuga. Abamu ennungu bwe basinga obungi mu mutima gyetulaba, abalala ekisabo kiba kingi mu mutima kyetulaba. Ng'abo nno bantu bakusinga tubamanyi tubalabyeko era tukyabawulira, naye waliyo bannabbi ba Mukama ate bo abaayisibwa obugenyo ng'ate bali baze kutuusa obubaka bwa Mukama Katonda nga kutadde abatutuufu ennyo Jesus Christ ng'ekibasi kubeera extraordinary and different, so that the difference ebaviirako okuttibwa lakeddube bamukamasasi. Michael Jackson omusawo yatwetondera temunamusonyiwa simanyi namuwadde biki topaka yakozebwawo mu masasi ni kusitaso bamuga amasasi ovubuka the new generation naye nga neyaliso. Tugenda ku Bob Marley awulira bagamba kansa bagamba bino bagamba biki kiyinza n'okuba nga bwalimu obwekitambula simu kiri. Abantu ab'enjawulo bangi betulabyeko nga bafuna obuzibu obw'enjawulo olw'ensonga ti Mungu era yatutonda mu mitima gyaffe yateekamu kye bayita ensaalwa. Ewali ensaalwa ewali n'ekisa byeriraanye kuba byonna biri mu mutima. Ekisinza kirina ky'amaanyi oyo omuntu bw'aba ky'olya kimefuga. Abamu ennungu bwe basinga obungi mu mutima gyetulaba, abalala ekisabo kiba kingi mu mutima kyetulaba. Ng'abo nno bantu bakusinga tubamanyi tubalabyeko era tukyabawulira, naye waliyo bannabbi ba Mukama ate bo abaayisibwa obugenyo